Yes, dear brothers and sisters, wherever you are, I salute you. Well, the subject for today is about war. Tambuza video, buli comrade agifuneko kopi mbasaba, so that bategere embeera gye tulimu. Tambuza video, that's the only request. Likinga, commentinga so that it can turn viral. Buli comrade agifune. The subject for today might be questions. What is war? The subject is all about war. Tuyina okumanya embeera gye tulimu. Wetuba tetugitegedde, oyo shit ali ku media akyeyongerayo nnyo. Mukoleraani mwe bantu mmwe. Sijja kujjayo manya, but kino tutwaliramu ffenna. What is war and what is politics? Simple. War is politics with bloodshed or loss of lives. Whereas politics is war without any bloodshed. Ekivunulwa. Olutalo by'ebyobufuzi ebijjudde okuyiwa omusaayi. Ate ebyobufuzi lwe lutalo nga temuli kuyiwa musaayi. So, otegeera otya mbu omuntu muli mu lutalo? Mostly this liberational war. In this salvation of Ugandans from the NRA domination, mulina okumanya kye tuliko kati baganda bange mubeere serious for once. Waliwo kye tulina okumanya. There is something deep we have to know about this situation. Ate mulina okujjukira, have to remember, in the morning, in the evening, daytime, when you go to bed, yesterday, today, and tomorrow, you have to remember, Ugandans, that we are at war. But what exactly does it mean that, what exactly shows that we are at war? Once, to be in a struggle against someone else, ekyo ekiba tekikukwatako. Nga tuli mu struggle against someone else, ekyokubiri kyandikukwatako. Ekiraga mbu tuli mu lutalo. It means to have a quotation between you and someone else. Kitegeeza okubaawo okusika omugwa wakati wo n'omulala. Tuli kuba na Uganda kati versus NRA. Kyekiriwo. Tusika mugwa. Oli asikaze eri, oli asikaze eri. It means to have, it means, oba being at war, it means to be in opposition with another, with a purpose of defeating, destroying, or neutralizing the ability of your opponent. Okubeera mu lutalo kitegeeza okuwakanya omuntu omulala, ng'ekigendererwa kyo kumuwangula, kuggyawo bibye, oba kuggyawo mbeera eriwo, oba okusannyalaza amaanyi g'ayina. Okitegeera? Ate aba akolerera nnyo okulemesa, okumuggyako ago amaanyi ne control. Ekyo nakyo kinyonyola bantu bali mu lutalo. That is what is called being at war. Mwezi embeera esatu eriwa gy'olimu. Bannayuganda bamwagala okwebuza amagezi. N'olaba ab'e South Africa bawugana n'Abannayuganda. Aba-America bawugana n'aba England. Diaspora chapters zonna bazikyankalanyizza. Ngenda kubuulira ensonga. And what we have to put in mind, kyolina okuteeka mu birowoozo. Buli omu, there is something
omulabe kyakozesa i.e. okugeza. Wuliriza, working through someone or some people who are at war trying to neutralize you or try to destroy you. Ekivunulwa, waliwo kye tulina okumanya baganda bange nga tetuneesirwasa kwebuza magezi mwabayombagana. Omulaba alina enkola gy'akozesa ng'ate akozesa bali abali muffe munda, naye nga era eimu ye yakutuulira munda from inside out with one reason, trying to neutralize, okubamala amaanyi, okubasanyalaza, or to destroy you. Mwe mulooza muno mwe musinga obulumi okusinga Kyagulanyi. Bwe tuba nga tulina obutakanya tubijje ku media, kubanga omulabe waffe ekyo kyasanyukira. Temwebuzanga magezi, abagezi, abasiru, abawumba tuutu, abaddofe, bonna beenyize mu ntalo ezitagasa. Mwategedde mutuli mu lutalo. Ate the most dangerous thing, naabo abo abantu abo, the most dangerous person in a warfare is a person who is called a traitor. Omuntu asinga obubi n'okusinga omulabe wo gw'omanyi y'omuntu gwe bayita traitor. Kirumira mpinyi bbiri. In any warfare, always remember the most dangerous person is a traitor. Why? Because a traitor commits treason. Kyolina okuteeka nga mbirowoozo byo buli kaseera buli ddakiika. Omuntu asinga obubi ye traitor oba omuliwonkwe. Lwaki? Kubanga a traitor is always treasonous. Kikyakola by violating the faith and the trust of his or her people. Oyo aba alyamu abantu be olukwe. This is done by giving assistance or by doing, or in military it's called covert. This is done by giving a covert assistance to the real enemy. Kikola kitya? Aba undercover wakati mumwe ngate akolera bali. What's so deep? The enemy, by giving the covert assistance to the enemy, oyo traitor afuka enemy w'abantu bamwe bennyini, afuka enemy w'abantu be, because the enemy of your own people turns to be your real enemy. Okitegedde? Oyo wabeera ng'akolera mumwe, afuukira ddala mulaba asinga, kati mumwe mu mazima ddala. Ate traitor yenna banayi kiruma basajja mmwe, kiruma temumanyi bulumifu abali ku ground bwe tulimu. Let me tell you this, people. Ate kye kisinga okuluma. A traitor is a person who has ability to make you think that they are with you. Omuli w'enkwe yenna alina obusobozi obukufuula obwefuula ne bukubuzaabuza mbu ali nammwe. Omuli w'enkwe yayinza n'okuba ng'asinga okuwagira, ayogera nnyo, akola ki, n'alaga mbu ali nammwe. Omuli w'enkwe ayinza n'okukaaba amaziga ng'akunyonnyola. Okitegeera? Ekyo ne kikuleetera okulowooza muno ddala oyo omutuufu yali ku nsonga supporting a struggle, kumbe ng'akalinga covert operations with the reason to neutralize you, to destroy you, to kill you on behalf of the enemy. So muzukuke oyimiriddewa.